Mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga 5356 kansubira muli bulungi basweetaati bange abalungi. Olunaku olwaleero gamba nti Ssenga agambye olunaku olwaleero njagala kuba nga njogerako nammwe ku nsonga 3 bwe ziti ezikyabalemesezza okuba ng'omukazi takyagala byakumuzina. Abasajja abasinga omuntu oba wakamufuna everything is smooth, buli kintu kitambula bulungi, naye as you like gye mukula oba gye mugenda nga mweyongera mu maaso n'omukwano gwammwe osanga omuntu nga takyagala bintu byamukwatako, omukazi buli bw'omukwatako agaana. Waliwo ensonga eziri mmeja nnyingi naye ezaleero ze njagala okwogerako zikwatagana ku ggwe nga ggwe kazaalabulwa nga ggwe avaako ensonga lwaki mukyala wo takyayagala, nga tuvudde ku by'okuba nti takyalina appetite, nga tuvudde ku by'okuba nti family planning, nga tuvuddeko ebyo byonna. Ensonga esooka tokyasikiriza abasajja bw'oba wali onkwana luli bwe wali ojjanga twezine nga tugenda mu nsonga z'okwepimpina, tugenda mu nsonga z'okwepimpina, tugenda mu lodge oba hotel anywhere. Wajjanga oyambadde bulungi, wajjanga owunya bulungi, wajjanga olabika bulungi, wajjanga weefuddeko ng'omuze ogumwedde, kati tokyafaayo. Tokyansikiriza ne bwe nkutunuulira obutunuulizi nga tetuli mu kisenge nti kale tuli wabweru wa kisenge, toyina wantu wonna wansikiriza nti weewano. Ekyo kye kiviiriddeko abakyala abasinga okubeera nga tebakyagala bintu bya kwegatta nga bali nammwe kubanga temubasikiriza. Buli kimu ky'okola nga ggwe omusajja, nga bw'olaba omukazi bw'atuuka ekiseera n'owulira nga takyakusikiriza olw'ennyambala ye, olw'ebikolwa bye, olw'ekyo kyonna naffe bwe tuli. Please make sure nsigala nkutunuulira ng'omusajja gwe njagala okwegatta naye, nsigala nkutunuulira ng'omusajja gwe njagala nzine, si just ng'omuntu just naye nga bwe nkutunuulira mpulira nandiyagadde ogunsonseke, bwe nkutunuulira mpulira nandiyagadde onzine. Oyina okumaintaininga ekintu ekyo at all cost. Naye ebiseera ebisinga kasita omukazi omufuna ne mukulaakulamukko oba ne muwangaalamuko awo kati ng'abeera wuwo, otuuka ebyo n'obivaako n'obisuula nga tokyayisiki enviiri zirandira ku mutwe like n'obeera n'obwo bukaweke luli walinga obusala walinga obusanirira, tokyabusanirira. Bwe mba sikwegomba nga bwe nkutunuulira, sikwegomba outside our bedroom nga sobola kutunuulira ne mpulira ng'onkubya amabbabbanyi, nga sobola kutunuulira ne mpulira nti nkwegomba, trust me, newe tunaaba nga tuli mu kisenge era sigenda sigala nga nkwegomba, ngenda sigala nga nkulaba bwe ntyo era ngenda kuba sikwegomba. Naye wano tuba nga nsobola okwegomba ate tuli mu kisenge, my dear, tugenda oyingira mu kisenge nga mpulira njagala ongwe ebbakuli, njagala onkole biki, njagala onzine, kubanga ne bwe nkutunuulira butunuulizi ng'ompiseeko nga tuli mu ddiiro bwentyo bwe mpulira. Ne bwe nkutunuulira butunuulizi ng'ompiseeko nga ndi mu kulya mmere oba nga nina wentudde mu nnyumba yaffe, mpulira njagala tubeeko kye twekola ssaawa eyo awo wennyini. But ebintu bino temukyabiriko nnyo nga bwe mwabibeerako, tokyefaako. Ekyo kireetera omukazi okuwulira ng'omutama, kireetera omukazi okuwulira nti tayagala kwegatta naawe. Namba 2, obuyonjo. Wali weefaako nayogedde ku muza, wali osala omuza nga tosobola kujja namu enkwawa, olaba obwoyo obwo bw'omu nkwawa newe buba butini butya, mpoziko omuntu ng'akozesa deodorant, naye oba omanyi nti nze siri muntu wa deodorant because si buli omuntu azikozesa, abamu zibamalako emirembe, emuleetera okuwulira bubi, emuleetera okuba nti tali comfortable, naye sanga nga tagenda kozesa deodorant. Ne bwe mba nga nze sikozesa deodorant naye nga okimanyi nti ogenda kubeera nga weezina, in fact woba tokozesa deodorant tolina kukuuma byoya. Ebyoya bibreeding obukyafu, bireeta bacteria, bireetera omuntu okuwunya obubi. At all cost, making sure buli kooya akajjawo we kakuunyolayo kasula wali oba kamweyo oba owakisinga oba okola ki kyonna kikiri. Akooya kamweyo kaveeyo, omukazi abeere naawe ng'ali comfortable. Just imagine nga mumaze okwezina muno n'omusikamu embrace yo, agenda okuwunyiriza akaswa akakuva mu nkwawa nga kabi, olwo nabadde yeegizeegizeemukko bw'ati. Imagine nga mbadde muli kwezina, omukazi nakka wansi like akuweewete mu kifuba wakunuune ku bbeere, agenda okujja ng'akaswa akakuvamu si kalungi. Kigenda kumuleetera okubeera ng'awulira disgusted oba ng'awulira akwesittala. Kati ng'agenda kwerimitinga ng'ali mu kwezina nawe ate kyatayagala because sandyagadde kubeera nga tuli mu kwezina nga I feel uncomfortable, neebuzaabuza, nina bye saagala kukola, ne bwe nandibadde kyokka nga mpulira njagala bikola naye nga bimazeeko emirembe kale mu bufunze. Omukazi kigenda muleetera okuba nti takyegatta naawe. Abasajja ng'ovudde ku byoya, waliwo ekikyamu kye mulina oba ekizibu kye mulina, temunaaba kabina. Ogenda emmanju ne weesiimula, n'omala okwesiimuula n'ovaayo. Kati buli bwe weesiimuula, buli bw'ogenda emmanju n'okola namba 2 ne weesiimuula,
ate nga tonaaba nti nze sinaaba buli lunaku kubanga waliwo abasajja batanaaba buli lunaku. We have to be very sure about that. Bw'oba tonaaba buli lunaku making sure otawaaza akabinako okuva eno mu mpataanya y'ebbina mu luguudo lw'ebbina oba luyita luguudo lwa bbina olaba waneeno ku mugongo akabina ako weekagattira awo nga tuvudde eri mu katuli akavaamu namba 2 bannange wayina ekivundu kye kisitula omuntu n'awulira ng'afa n'ojja mukanda paati abadde ayagala kugwa bakuli kugwa gundi kunuuna ku mukira agenda okutukako ng'omukira guwunya bubi ng'ebinege biwunya ebyo ebinege awo we bituula buli we watuuyana walina engeri we wasitula ekiswa ekibi biwunya kati agenda okutuukako nti akunuunako ng'owunya banaye ng'omumalako emirembe ng'atandika okwewala ng'atandika okukubuzaabuza atandika okubeera nga tayagala simanyi lwaki sikyayagala takyayagala kubanga amazima gali nti tokyamuwoomera tokyawooma at all. So mwebeereremu oyonje nga mukazi wo waba agenda okwezina naawe takwesittala teeraliikirira akuzina bulungi ebirungi ebiwooma ebinyuma. Kati ekirala ekisembayo namba 3 mbagambe ngenda babuulira ensonga 3 oba ebintu 3 ebikyasirya abakazi oba ebireetera abakazi okwewala okwegatta nammwe. Namba 3 muli selfish mwefaako mwekka. Kambabuulire teri kintu kinyiiza ku nsi ya Mukama kino ku nsi ya Mukama kuno naddala nga nze senga Faith kintu kirinza kunyiiza nga musajja butantuusa. Kale olinza obutantuusa ak'olumu ne nkitegeera ningamba wange leero teyantuusiza it is okay. Naye n'enkya ne luli n'oluddako bannange omusajja buli bwakuzina n'atakutuusa akuwa obusungu omusajja buli bwakuzina n'akuleka mu bbanga gwe as long as omaze nonzina kwegamba n'okifuula na nnomo nti onzina n'omala ne weefuula ne weebaka ne weebikka ne ku mutwe maama nze ne weebikka ne ku mutwe ne weebaka n'ofuluuta n'okufuluuta ngonde saawo leero enkya luli olowooza ngenda kuddamu okwesunga okwegatta naawe oba bw'onankwatako nja owange tontinkuula kubanga lwaki oba ontinkuula tubeere feya lwaki oba ontinkuula omalondeko awo nga njaggayagga atantinkudde tasinga lwaki nkuwa olukisa okujja okuntinkuula omalondeko awo otambule ogende nze ngamba atantinkudde asinga nondeko awo nga njaggayagga nondeko awo nga njaayaana gw'omaliriza ekyo ky'obadde weetaaga kati weebisse buli lunaku buli bwe twezina kyekintu ky'okola kigenda viramu omukazi okuba nti takyagala mukwatako sisuubira nti waliyo omukazi asobola okugumiikiriza ekintu ekyo bw'aba akigumiikiriza akuteerawo buteezi n'agamba zina bw'omala ombikke n'abeera nga yakwesonyiwa n'ogamba omukazi takyali active nze singa omukazi simutegeera mazima gali nti gwe wamusindiikiriza okumutuusa ku ekyo kati ali kussa oba ali ku point eyazina ombikke bw'omala mbikka takyayagala kumanya kubanga ne bw'agamba nti nno kale kayeeweeyo kale kagume kale tewali like weefaako wekoli very selfish. So oluusi ebyo bye bigaana abakazi okwegatta nammwe nga si kuba nti omukazi talina appetite kati ne yeebuzabuza n'alokagamba ndi ku famire ndi ku kindi ng'abyekwasa bwekwasi naye nga tolina ky'omukolerawo weewale nnyo kakasa nti omukazi mutuusizza kakasa nti anyumiddwa nga bw'onyumiddwa teweefaako wekka gw'omala otya okunzina ne weebikka nga tumanyi oba nze nsamudde oba sisamudde ya rabbi enkya ne luli kale wekabaako olumu oba kale naye buli lunaku nga gokyeyiza ensonga zo bw'otyo bw'obikola mubeere bulungi ninesigaira nga nze senga Faith 256 mpaagaliza Idi ennungi basweetaati bange abalungi nsaba Allah abawe ebirungi abaasibye olunaku lwa Arafa nsaba Allah abaanukule edduwa zammwe ayanukule saala zammwe abanjagalire mubeere bulungi mweraba.